Yenze yekolera itongwa. Simaya munengera. Anti nwana na wasuti. Nabagamba. Franga Gashumba sigena kumuddamu mwogerera kwa mu t-shirt. Suti. Andi yagamba tuli buvo bukundu vu. Tuli babi t-shirt. Kagadi. Nange. Kwe kukeche chikesi ngawe nabaga. Nesija yakakoti akasoka. Ewe nali nsija. Nesija yako kubi. Nabadde ndi wano wabawa ngamba. Ate yekolera itongwa mwana tu. Onyumire koti. Woba ogenda kukuba Gashumba live eyokusatu. Kime koti endala. Nengamba ndabira wabannangi. Nga yenzani. Kakati twenkane vumbe akufumbire ey'omutwe. Omufumbira yabigere ne mwenkanyankanya ki evumbe. Olunaku olwaleero nabagamba ekintu kimu. Ti ebiseera ebisinga. Bw'olaba ng'omulabeyo techniques z'akozesa okukuba. Zobo jiramu. Kaya okuvala kinti yatulangiranga makoti. Yatulangiranga matayi. Sanga bambala t-shirt. Mwebale nnyo bannanga. Bampadde ku bikooti. Abampadde ku miwalume gy'emikooti. Ne nnyambalako. Nsobola okugunda akasajja kano. Leero ndowooza lwe ngendo okukoma okukagunda. Namutyaba. Ogamba otya mwannyinaze Nakimuli. Ogamba otya Kavuma. Ogamba otya muganda wange. Mutambuze video. Ensoke bire minister wa Museveni wa propaganda. Omanyi omusajja gwe bayitanga Adolf Hitler yayinanga minister mulamba nga minister oyo wa propaganda. Kakati olunaku olwaleero ne dictator Yoweri Kaguta Museveni nakyemalira wakuno naye ayagala ndowooza kutongoza ministry namba nga yawa propaganda. Nga bwe mbagambye nti Adolf Hitler yayina minister mulamba nga wa propaganda. Kakati nono ayagala kutongoza Gashumba nga minister owa propaganda. Era nze bwe ndaba nga minister owa propaganda jawo omutwe nga ngukuba Frank Gashumba. Ene mmotoka gye walinnya njagala okutegeezaako yakazambi wadde nga gwe wali olowooza nti kimotoka ky'amata. Ene mmotoka gye wawalampa yakazambi. Kiriza obagana emmotoka yakazambi eno gye walinnya egenda kukuwunyirira. Era njagala okutegeeza abantu bonna abawalampa His Excellency Bobi Wine ojja okimanya nti owalampa mwerama nnyo, owalampa jirikiti, owalampa lusozi oluliko omuliro tosobola kulutemba kulutuuka waggulu. Bwe guba muti tosobola gwambuka paka mu masanso. Kakati gwe Frank Gashumba n'obwa Gashumba bwe wagenda oppimamu ng'olaba osobola okulwana ne Bobi Wine. Kakati nno kankubuulira ebigambo bino. Bobi Wine tasobola kukwanikula. Nkiddamu, Bobi Wine tasobola kukwanikula. Bobi Wine ali bize nnyo ku nsonga z'eggwanga. Bobi Wine ali bize nnyo mu nsonga z'obukulembeze. Oba obusonga butono nnyo bayitongwa tubumalanga. Sara Joy nkutumidde mwannyinaze oba obusonga butono nnyo fe bayitongwa tubumalanga. Kakati Frank Gashumba eyatandikanga alwana lutalo lwa Museveni na Muhoozi essaawa eno ali mu kwedifendinga. Eyatandika ng'alwana lutalo lwa ssente essaawa eno ali mu kwedifendinga. Kakati olwaleero Frank Gashumba alwana lutalo lwe ng'omuntu weewaawo yatandika alwana lwa ssente ng'ejja epangise. Kakati naye yanyize atandise okulwana olutalo lwe ng'omuntu watandika ne bipropaganda byo bye bakutuma oyogere. Bobi Wine abeera mu State House. Bobi Wine kino, Bobi Wine kino, n'ogamba ono muntu musiru wa nnabaki. Mwe Bobi Wine mwagala abeere waggulu eva. Mwe Bobi Wine temwagala agwe. Leeta ebifaananyi bya Bobi Wine ng'ali mu State House omusuule. Mwe mwagala asigale mu bwengula, mwagala asigale mu bbanga. Leeta ebifaananyi bya His Excellency Bobi Wine omusuule. Omujega n'agamba tabannange. Bobi Wine oba Babi Kyagulanyi abeera mu State House waliyo akasenge ak'ekyama n'ogamba wane waffe mu Buganda omukwano oba ekyama kiba kyababiri abasatu basattulula. Olwo kaba kakyali ka kyama. Emitwe gino mwetisse mikalu nnyo miti gy'amapaapaali. Frank Gashumba omutwe gwo gulinganga omuti ogw'epaapaali.
Eppaapaali liwoomera alya naye ate bw'oba onoonya omuti gw'otema okuzimbisa ennyumba toyinza kutema muti gwa ppaapaali. Kiddamu eppaapaali liwoomera alya naye bw'oba onoonya omuti gw'otema ozimba akayumbako toyinza kutema muti gwa ppaapaali kubanga Denge naye Frank Gashumba oli muti gwa ppaapaali mu bufunze mu Luganda olutuufu oli Denge. Kakati gwe yatandika ng'okola zaataaka lwaki olunaku olwaleero kakati okuba defensive. Frank Gashumba yatandika akola zaataaka ez'omujjirirano ez'omuddiringano kakati olunaku olwaleero akuba defensive. Watandika ovuma His Excellency Bobi Wine essaawa eno oli ku damage control. Watandika okuba His Excellency Bobi Wine essaawa eno Frank Gashumba ali ku damage control mu kwewolereza. Banjogerako nali omwana wange bannange abantu bano bazibu kandeeta olupapula lwa bukedde olutuufu. Gwe yatandika ng'okola zaataaka essaawa eno okuba defensive. Bwe tubeeranga mu lutalo bw'olabanga omuntu omu atandise okwewolereza ono teyalinze ono photoshop omanyanga gumutuddemu. Frank Gashumba emmundu zo ze wakozesanga okulumba His Excellency Bobi Wine nga wakeera okugjayo amasasi go, nga wakeera nnyo okugjayo amasasi go. Omanyi we tubeera mu lutalo waliwo essasi eririna okuvaayo ng'olutalo olaba lukuyinze. Kakali ate omujjegga atamanyi kubala lutalo essasi eryali muyambi ng'olutalo lumuyinze ate lyessasi lyeyakulembeza essaawa eno Frank Gashumba olutalo lumunyiye. Ate olwaleero takyayina byakulwanyisa kakati azanya defensive. Luli eyakolanga ennumba ez'omuddiringanwa kakati olunaku olwaleero sebankema wakuno seba olwaleero azanya defensive. Twakugamba Frank Gashumba zonna ssente lyanga ku nsi kuno wallahi ne bwe ziba zakuttanga muntu ezo zirye naye ez'okulumba Kyagulanyi zirakira. Nze era nze sijja kubalimba mpa ssente enkuttira omuntu naye tompanga ssente nnumbe Kyagulanyi kubanga okuvuma obuvumi Kyagulanyi ekigambo kimu. Okuvuma obuvumi Kyagulanyi ekigambo kimu. Kya ttabbu nnyo kya bulabe nnyo n'okusinga okutta omuntu. Kakati mukulu Frank Gashumba olutalo lwe watankuula ku His Excellency Bobi Wine nga lukunyiye mangu. Waliwo wano omujjegga eyakolako ku statement nopo nkiguddeko olutalo lwa myaka 2 bannange ne ngamba kalenda ya Norbert Mao yongedduka nnyo kubanga yatambulako weekend. Ne ngamba essaawa z'akalimi ku ssaawa nga kadduka kalenda ye ng'etambula nnyo kubanga omuntu eyatusuubiza okulumba emyaka 2 wallahi yakolako wiiki emu. Kakadira gwe n'otaba mugezi nnyo n'otabaamu katoola bw'aba Mao adduse nsaani alumba. Kye nagamba Frank Gashumba envunza edduse. Gwe kajina atojja otya nti olumbye nvunza dduse kajina ajja mbw alumbye. Tomanyi kye watankudde Frank Gashumba tomanyi kye watankudde okuva lwe kiri ti Museveni yakupangisizza nga minisita we wa propaganda. Kakala leffe tukubya facts kiri ekya John Gadanga eri omwana ono azina zidoro kyakutuddemu n'ali opostinga bampayiriza yererere gwe yakubanga zaataka kati olwaleero ozanya defensive. Ne kino nno kiwulire wabadde ku programu emu n'okola statement Bobi Wine Saabakodo. Bobi Wine teyampa mabugo mu kufiirwa taata wange. Bobi Wine muntu mubi. Masaba Faustin Muganange nkwagala nnyo taata gitambuze mwana wa ssebo. Bobi Wine muntu mubi sirabanga ko muntu mukodo nga Bobi Wine olane we napiirwa taata wange teyampa mabugo gwe wettira. Bobi Wine akuwa mabugo ku muntu gwe wettira. Olowooza ne tukimanyi nti wawa omusajja obutwa otwala effaamu ye eyeviira Maria. Eno ffaamu gyatwala just ttaka kale lyeddene naye kwaliko kaki bute butaano.
obute butaano sebo okumanya akasajja kano katabbu nnyo era kabulabe nnyo bwe kakwata ejjinja limu kaagala kalikubise ebinyonyi ebi bwe kakwata ejjinja limu katata zidoolo kaagala kabikubise ebinyonyi bimeka kamuse katwale faamu kamuwa butwa totulimba kamuse katwale faamu aleera kafune n'amabugo ne kajja ne kakola statement nze aba NRM be bannyamba nga taata alwadde cancer of course mwabi planning bonna kubanga abo be bamuwa butwa be wayitamu abamu kuba agenti baabwe n'obeebuuzaako tinaye bannange omuntu gwewa obutwa ng'oyagala afe mu wiiki emu tuyinza kikola tutya namugamba nti awo kirabikanga ekiwatukira muzeeyi tumuwangaze tumuwe obutwa nga bugenda kumutta mpolampola okumala emyezi 6 naye wawulidde akasajja nga kagamba nti bannange aba NRM be bannyamba ennyo nga muzeeyi wange mulwadde in case obadde tomanyi ngeri ba NRM gye bayambamu Frank Gashumba nga taata wali ku kitanda yeeyo bamuyambako okumuweera muzeeyi we obutwa atwale faamu. Minister wa propaganda tojja tumanyira, Minister wa Museveni wa propaganda tojja tumanyira olina akola stere NRM bannyamba nnyo kakati olowooza sensi nti bamuyambanga kugulira taata we butunda. Frank Gashumba leka kulowooza sensi nti aba NRM bakuyamba kuguliranga kitaawo butunda. Aba NRM bakuyambako mu kumaliriza kitaawo. Kakale ekisinga okunnuma mu byonna ye musajja ayagala okufuna emirundi ebiri. Ofuna emirundi ebiri Frank Gashumba kitaawo omufunye mu faamu omaze omutta ate naffe tukuwa amabugo. Kitaawo kojja omugezi nsanyisa okukulaba nkulengeddeko. Kitaawo wa Gashumba yamutta era wenjogerera olwaleero faamu eri mu mikono gye ya muzeeyi Kasumba eri mu mikono gye. Kakadi ate ku faamu yali ayagalirako amabuga aganagikulaakulanye. Mukama akuwembuza akuwe n'emiguwa oba sitaani akuwembuza akuwe n'emiguwa akuyambye akutidde kitaawo ali gwe tosobola kunoonya busende buno akulaakulanya faamu akuwembuzi akuwe n'omuguwa oluvaawo. Bobi Wine musajja muzibu bannange teyamba mabugo nga nfiiriddwa taata wange era omusajja oyo musajja muzibu teyamba mabugo nga nfiiriddwa muzeeyi wange agaaki. Fe sente senga wagamba za kuwa kusanyuka kubanga fe tukimanyi tewali mulumbe lwa kitaawo era tewali mukungubaga. Senga watusaba sente za bikujjuko kubanga wano wali olaga abantu nti oli munyiike nnyo naye ng'emmeme munda eri mu kkuba dansi. Kali kalaga abantu nti kali mu nnaku nnyingi nnyo kali munyiike naye ng'emmeme yaako munda eri mu kkuba dansi kubanga taata waako kamaze okumumizisa omusu era bw'okawulira nga kakola statement NRM bannange yannyamba nnyo nga taata wange mulwadde in case obadde tokimanyi ngeri NRM gye yayambamu mukulu Frank Gashumba NRM ye yamuyambako okumiza kitaawe omukka omusu wewa nti nkudde tweyuze ahulemye okutembeeya ebizigo zze kunze bidibe omuntu yenna kano kawoninge nze bwe nnali omuto nabbako ku nva za jjajja bwe nnali omuto nabbako ku nva naye mukulu wange eyandaba ku lunaku olwo namukwatanga ekyatika jjajja atuuka okugenda okudda ng'ono tandoopa kuba mmanya nina omusango kakati gwe tumanyi obuvo n'obuddo gwe ki ekikuwakuza olutalo ng'oliko essanga eddene oliko akalamba akakulondoola emabega ng'akalamba akakulondoola emabega si kalala wabula ka kitaawo. Kakati olunaku olwaleero sebo senkulu mmandwa wa kuno atusaba amabugo. Bobi Wine musajja mukodo nnyo teyamba mabugo olwedde sitaani yali amaze okugemulira nga taatawo gwe wayagala akuttire amaze okumutta. Wali otusaba ssente zaaki za kulaakulanya kibanja kyakulekedde oba ttaka lyakulekedde? Wali osaba ssente zaaki? Waliwo abaana bali mu kkomera, waliwo abantu abafiiriddwa ebituufu nga tulema okuwaba amabugo nga tuwaggwa ssekitaawe.
nga tulema okuwaawo amabugo nga twonoona amabugo gaffe agali genze okuyamba abantu abalala bali mu bwetaavu nga tugawaggwa ataali mu kujaguza singa wagamba mumpeeyo ku ssente za pate singa Frank Gashumba yakola statement ti nuupu bambi munsaasire mumpeeyo ku ssente eza pate ez'ebikujjuko kubanga ekijinji ekibadde kinnemesezza okutwala ettaka lino kivuddewo kakati olunaku olwo wali muziseerebbule kakati ogamba otya mutebampa mabugo walisabye eza pate fe twali tugenda zikuwa molo senga zaali za pate oba osanga twali zikuwadde Bobi Wine mukodo sirabanga muntu mukodo mwanga Bobi Wine teyampa mabugo teyampa kagamba kakati olunaku olwaleero alaze nti ebigambo byonna omanyi omujjega mwogeze nnyo omuntu omujjega ndagala mumwogezenga nnyo abajja kwogera ekituufu n'ensonga lwaki akuwalana bw'olabanga omuntu akuwalana mwogeze nnyo byabadde akuwaayiriza mwogeze nnyo alwadde aki ajja kukubuulira ensonga lwaki akuwalana ekitegeeza ebigambo ebibadde bitemejjebwa ku His Excellency Bobi Wine munnange gaali mabugo yaleeta obuzibu tewali nsonga nnene evumya Bobi Wine tewali nsonga nnene muwalanya naye just gaali mabugo ye yaleeta obuzibu kyokka ng'asaba amabugo ate era ye yassa omugenzi nze Jemba wali luddawa mu budde obwo wali luddawa ng'ensi bagirimba ekissa omugenzi kansa walize n'okitema jjawo n'ogamba mu mpaaka zindaalo ze Mzee Jemba omusomi w'ebirango kayingo mu Uganda ekissa omugenzi bubadde butwa oba muweereddwa omwana owuwe ow'entumbwe ze oba gwe bayita njoka yawa kitaawe obutwa saawa eno atusaba amabugo sirabanga muntu mukodo nga Bobi Wine yannyima amabugo kufa kwa tata ye yamutta kitaawo yafiira ffe oba kwe wamwettira ye bannange kitaawo nga yatufiira kwegamba ensi yonna kati egenda kubeera ku bunkenkerwa kufa kwa kitaawo gwe tewamba mabugo yeekolera ngenda kukuvuma olema otya ku kitaawo gwe wettira olowooza tetubimanyi haba NRM banyamba nnyo wenafiirwa taata of course katange bwe yali omulwadde banyamba nnyo bakuyamba bati mu ngeri endala ey'okumukwanguyizaako omugjewo era Frank Gashumba njagala mumwongereko erinnya ery'amabugo njagala okuva n'olwaleero mumwongereko erinnya ery'amabugo bulijjo ddandala oyo agamba nti ffe tukolera Museveni ye wa opposition omutuufu aba NRM wabasangawo kuyambira kitaawo be wali tokolagana nabo Bobi yanga nkulengedde gitambuze aba NRM wabasangawo okuyambira kitaawo be wali tokolagana nabo bwe kibanga nti bulijjo obavuma lwaki bwe walwaza taatawo be wasooka okuddukiramu bw'oboga nti yalwala byalaali be babo sawa Dominic kutumidde muganda wange kirageeza aba NRM be walinga ovuma be babo omanyi waliwo makolima kyonna kibannyonnyolako ze babasimbasimbamu babalowooza senti muyina omukuumi oli n'asimba makolima ku geeti zino zisikeya kulo mwabali mu nnyumba mubeere bagumu nti muyina omukuumi naye ng'ate ekituufu temuyina mukuumi nga muyinawo makolima kakati naffe tubadde n'ebinankananka ebyererejja Museveni agende kumba ate byebikolagana n'aba NRM kwenagira kala bwe yalwala aba NRM be banyamba bannange ate be wali tokolagana nabo ffe tumanyi engeri aba NRM gye bakuyambamu kugirawo taatawo muwa butwa kubanga obamanyi be balina amakolero g'obutwa era be balina pulaani nnyingi mu kuttisa abantu obutwa kakati beebo beweebuuzaako nti bwe mmanyawo okutta omuntu mu wiiki emu nkola ne bagala kijja kulabika bubi tumuttire emyezi 6 munange taata n'anywa akanywa mpola
Tata nanywa akanywa mpola aitawa yali nyono ya maje nabagamba yagamba nti is a one man army ati wano nze ntuddewo nani ntuddewo nani nange ndi one man army nkugamba ebigambo bino gwe munna Uganda ali eno kano ka warning yanga sente ne bwe ziba zakutta muntu zikuwomere naye tewemasagga n'olya sente y'omuntu yonna kyogenda kuvuma His Excellency Bobi Wine ono omujjega yatandika akolera bana abajjega banne basiru banne okulumba His Excellency Bobi Wine ng'amuwadde sente kakale essaawa eno alwana lutalo lwe kubanga obuziina bwe bwatandise okwepungula ewe nalabye ng'ataddewo posti bannange nze bino bampayiriza manyi waliwo omuntu ogwafulumye saategedde wagwadde mutu sinze yagufulumiza obaani nze naawe Frank Gashumba yegadanga ku gundi wafulumyawo oli mu bukedde ngenda okulaba akubye mangu screenshot bano batandise simanya character assassination nawe mbadde byobalimu Bobi Wine ne Babi bagenda mu State House bannange buli lunaku basiba mu State House ne mubuuza oyo Bobi Wine gw'oyinako obusungu obungi oyo Bobi Wine gw'otekako obusungu obungi bw'aba kituufu agenda mu State House nga n'ebifaananyi obirina munnange bireeta gwe yagala abeere ng'akusinga eva waliwo wano ekijandala ekigambye ndi tosobola kutuuka inchi ya Gashumba yatuuka eya Bobi Wine bwe kiba nno bwe kityo kaabe president talina kufuna bawabuzi nga siba president which means president abawabuzi baba balina okufuna nabo balina kuba president emitwe mwina mikalo ya Bobi Wine gwalumba levoze haina ebifaananyi bye twesinkana mu State House kakati olwagira alakafaananyi ne kakuluma lwe yagenda mu State House emagere Babi n'abaaniriza n'abawa bulungi ku mmere n'abalabirira ne kagenda n'enjala ya kagenda kabuto kaguddemu nga kengeera katata kazidoolo ne kali emmere kali bwe kagambye twasinkana mu State House munnange n'emagere waliyo State House in case obadde tokimanyi n'emagere State House era bwe wagenda nti wamusanga mu State House saakanye nnyo kubanga manyi nti State House eri magere fera batugende magere nze nefuna omukisa okugenda magere njaga ntuukiriza ekirooto kyange ekyokutuukako mu State House gwe watuukiriza dde ekikyo weebaze Mukama lwakuba emmere gye walyayo ng'ogenze n'enjala yo ate amaanyi ge wagijjamu g'oli mu kukozesa okukuba omwagala w'abangi Kyagulanyi naye njagala okukakasa Gashumba Frank His Excellency Bobi Wine muti gw'amaggwa togenda kusobola gutemba gutuuka mu masanso ngoba weeyita kigwa atemba ejjirikiti nga gwani atemba omwera mannyo nga gwani atemba omwera mannyo eno walinnya y'amagye actually sina y'amagye bakugambye kiki ekimotoka ky'amatabuukira naye nga kyakazambye omanyi bifaanagana ono Bobi Wine gwewalampa walinnya ekimotoka kyakazambi tojja kusobola kituuka wala ne kakeera bannange ze siri mwavu era bannange siri mwavu yerere ze gwe mulaba nina kampani 5 zireete nkuwa obulango bwa bwerere wano kuyeekolera Sabula TV kampuni zaawe ezitalanga olwo ziba zikola mirimu ki zijjamu baana nsigo zijjamu baana fulyutintula bwayi nina kampuni 5 zikola mirimu ki ezitalanga wano tumanyi kampani ezitalanga ze zikola sigala owaye kampani ekola sigala ku kampani 5 z'olina temulimu erina kuba bulango jangu kuyeekolera Sabula TV nze ngaba obulango bwaweerere jangu kuyeekolera Sabula TV nkuwa obulango nina kampani 5 nina biki kampani 5 zaki kampani 5 ezaki za sigala oba ze zino ezisengula abafu nti oluguudo lugenda kuyita mu bijja byewammwe neze nina kampani ejja neesimulawo abafu oyina kampani zaki musisimuka Uganda walemo sisimula muwala wave mu bwazidoolo walemo sisimula muwala wave mu Kimansulo
walemo sisimula omwana ojo simule ffe bannayuganda gwe Frank Gashumba. Hey, nina sisimuka Uganda ekola ki? Etunda mbizi, etunda matagazo, ekola mulimu ki? Njagala otubuulire kampani zo 5 ezo sebo senkulu mmando wakuno zoyogerako zerutamanyi zikola mirimu ki? Singa wagaye nti nina ebyobugagga byange 5 oba osanga twalikkiriza abantu baba n'ebyobugagga byabwe bye bataagala kumanya. Naye gwe ogamba otya nina kampani 5 olwo zikolera wano mu Uganda? Wano mu Uganda abantu balwana atunda ayolesa yatera okumazaawo ne batwala obulango ku TV gwe kampani ze5 nga siwulirangako n'emu mirimu gyekola. Ne simuka Uganda siwulirangako mulimu gwekola. Omulimu gwa simuka Uganda gwali ki? Kusisimula baani ng'omwana owuwo yakulema okujja mu bwa zidoolo. Oba oyina kampani zivungisa bicupuli, oba oyina kampani zikola bicupuli nga gwe mansita w'abasipapa ba SK Mbuga bana abaana be batusuula enewa ennawanyago mu Kamuli, oba yagwe ayina kampani ekulira ebintu ebyo kuba ezo ze kampani zemmanyi ezitalanga. Ezo ze kampani zemmanyi ezitalanga. Kale twaligambye tolina kampani ya sabbuuni kubanga ebintu byotera okukozesa oluusi naawe okola kampani. Bw'oba onywa nnyo kasigala omanya nti sigala atambula naye n'okolayo kampani eya sigala. Bw'oba kati nga Frank Gashumba ono owa sabbuuni, kale twaligambye nti Frank Gashumba ayinayo kampani ye eya sabbuuni kubanga sabbuuni eyo wa mugaso nnyo mu bulamu bwe. Abakulu mwekka bennyumiza mutegedde kyentegeeza mmanyi. Kakati nange mbuuza kampani ezo5 z'olina zaaki ze zitalanga? Wano mmanyi nti sigala ye kampani etalanga yokka. Tisirangiko kalango ka sigala bwalingayo eri emabega naye kati byakyuka sigala takyalanga. Oba Frank Gashumba alina kampani ya sigala nga letumanyi? Frank Gashumba leeta obulango kuyeekolera Sabula TV. Sigala bamugaana kumulanga eyo ku mikutu gyammwe zi radio TV. Nze nja kukulanga. Oba simuka busimu sinozeewa omanyi bwe twali abaana abato ng'ogamba nti emmotoka yange eri pikipiki yange eri gundi yange munnange n'obyesooka gwe noganji mazera nga mulwana okulwana. Ono mukulu wange Swa Dominic nga bwagamba nti eri yange nga mulwana n'okulwana ne mwekuba onagize kyokka emmotoka ngambye yange ale yagamba yiye. Kakati oba Frank Gashumba byalimu byakwesooka n'atunuulira eno emmotoka yange eri yange eno kampani yange eyaki? Kampani y'obufere, obufere kampani. Lwakuba munnange waaliba omutuufu wano mu Uganda obufere bwatongozebwa. Wano mu Uganda obufere bwatongozebwa kirabika kampani eyo ya sabbuuni yagirawo ekinenka kye bayita Weebake Uganda najja n'akituuma simuka Uganda. Simula omwana wo lwaki simula ffe idiot? Makage ekulemye olukutereezo gy'osimule bannayuganda walema okusimula mukazi wo alemekerawo okuddamu okwenda ku lukuutana. Ojja osimule ffe bannayuganda lwaki wasisimula mukazi wo? Ebiseera ebisinga ndagaayo abakulembeze 5 mu nsi muno nga bawuulu. Ndagaayo abakulembeze 5 mu nsi muno nga bawuulu. Ndagaayo kabaka atalina Nnaabagereka oba ndagaayo Ssekabaka atalina Nnamasole. Gwe songako nti Ssekabaka gundi teyalina Nnamasole, tewali Nnamasole wa Ssekabaka gundi. Gwe musongeko tumwanirize ti Ssekabaka gundi teyalina Nnamasole, oba President gundi talina mukyala, oba kabaka gundi talina Nnaabagereka. Oyo bw'omunsongerako then awo nja kuwuliriza. Naye bw'oba tonnansongera ku bantu abo kakati ogamba otya? Nesimu evuga emazeeko emirembe. Ongamba otya nti ogenda kusimula bannayuganda nga walemwa okutebenkeza amaka go simule mukyala wo ave mu bwenzi bwe yalimu ne lukuutana. Ozanya tumanye ebintu
naye tusirika busirisi n'ogamba ate bannange bw'obooleze kabbebiko bwe kakonyampira otugaka tugemba neŋŋamba oyonja nozza n'okaleka naye waliwo n'omwana owwo waatuuka n'ogamba omwana anfuukidde ayekyana kakati Frank Gashumba n'abaana bennyini beweerimbika b'oyamba nti oyamba abaana bannange nyamba abaana simanyi ono bamwokyeza omuliro simanyi oli bamukoze bwe bati simanyi ono bamukoze bwe bati Frank Gashumba toyina mwana omu gwe wayamba gwe weebakako nga kati asirise mukazi wattu kimuduguda naye nga tasobola kukyogera naali mwatuukiriza naye ntya kutta reputation ye kubanga olunaku olwaleero ayinza okuba alina omuntu gw'adeetinga ate nga omuntu gw'adeetinga gw'omulabikiranga sitaani Frank Gashumba tewali omwana omu gwe walimba ensi nti wayamba n'omala n'omukolako obwa ssedduvuto nete wino tolina omuntu gwe walimba ensi nti wayamba n'omala n'omukolako obwa sseddubuto n'omala n'omwevulunga omwana oyo weevulunga omwana kyokka ng'olimbye ensi nti omuyamba jjukira wasooka n'omubbirako obuyambi okuva mu bitongole ebyenjawulo simanya USAID simanya AMREF simanya ebitongole byonna n'omubbirako ssente mbw'omusabirako buyambi era ze ssente kwe watandikira okufunaafuna ku busente n'olanza obuferemu kyokka walaba ssente tezikumaze omwana akuyita ddadi ekiro n'omusoberera n'ogenda n'omwevulunga era akaana ako kamaama buleka kutunako kawulira ekikyamu munda weewaawo tekakyasobola kukutuukirira direct weewaawo tekakyasobola kukutuukirira direct naye wekakulaba ku TV kawulira ekikyamu munda weebaka ku mwana gwe walimba ensi nti wayamba weebaka ku mwana gwe walimba ensi nti wayamba bampita yeekolera itongo ate ogenda kunkola ki ekyebbeeyi kyemugenda okunkola kunkuba masasi kunzita tewali kirala ky'oyinza kukola gwe yeekolera itongwa ekyebbeeyi kyemusobola okukola kunkuba masasi kunzita naye awe mulinzitira nga nkibakoze nga mbasaanyizaawo bajjega mmwe abasiba beerimbika mubayamba nnyo mbona ayamba Frank Gashumba alina omutima omulungi kyokka nga kalimba nsi kafererako bantu sente ate tekakomye ku ekyo keba kakubaana bekekula bekayamba kagala nnyo okufuna emirundi ebiri that's why katataata waako ate nkya ne katusaba amabugo kakati kagala nnyo kukwata ejjinja limu ne kakuba ebinyonyi bibiri omwana omugje ojo omugje omuleesi omuliiriddeko sente omuguliddeko emmotoka naye ekyamazima n'olabanga ekyo tekimala era n'omwebakako era n'omwebakako Frank Gashumba faaza ow'ekigaawo evviira Maria eyakuwa $2,000,000 mwaka gwa 2022 ojje Kampala ng'omusuubiza okumugulira emmotoka kolona kitaala ezo n'ozikuba ku mutwe ne guno gujjwa omusajja tafunanga mmotoka ye baatuka kumukyusa ne bamujja mu kigo ky'evviira Maria ne bamutwala ebutende ne guno gujjwa musajja wattu tafunanga mmotoka ye akyalinze myaka baginda ba 10 kolona kitaala tejjanga kamugamba wali eri nyana genda mu bondi bannange waliyo kolona kitaala light blue bannange eri tewenyuse misini neyano bagitunda miliyoni wazindaba 20 emmoloka eno ne kamukuba balapasa omanyi kayina olulimi akakasajja kayina olulimi mukama yakawundira olulimi bw'oba omusiro oyinza okulowooza nti kagezi nnyo mukama yakawundira akalimi ne kabba omusajja ssente ne kazitwala omusajja yakanya kulinda mmotoka oba emmotoka eri ku mwalo gwaweeyo oba emmoloka eri luddawa nze naawe nabagamba ntalo lwamusota mu busubi luno lwemwawa tujja bakuba nze byonna naali 10 naye okwebaka ku mwana oli gw'olimba nti wayamba ate nga temukkaanyiza okumutuusaako buliisa pawa ate nga temukkaanyiza ekintu ekyo buli wentijjukira mpulira ekikyamu munda azigagaba gampitamu era omwana oyo buli lwalaba akasajjako ku TV
alabira ddala Stan era oyo omwana teyeetaaga kunnyonnyolwa Stan ne bw'omubuuza ng'omuteereddeawo ekitabo define the word Satan akuteerawo nti Frank Gashumba. Define the word Satan ateekawo ekigambo kimu nti Frank Gashumba kubanga ye buli lwakulengera aba alaba Sitaani awedde emirimu. Frank Gashumba oli musajja mubi nnyo bannange waliridde ssente zewabbanga mu bitongole sima USAID UKAID amurefu simanyanga biki nzijanjaba omwana annange kino nakyo n'otamwebakako omwana tewali mwebase kuba nange abakyala kiruma ze siri mukyala naye ate mmwe nkakasa musobola okweteekako mu ngatto ezo bannange kiruma omusajja okwebakako nga temukkiriziganyiza ate naddala ng'obadde omulabira mu kifaananyi kya taata. Bannange taata okwebakako kiruma, bannange taata okwebakako kiruma. Frank Gashumba byonna waali bikoze naye ekyo kale kyo waali kirese kulwalira ekyokwebaka ku mwana waali kirese ekyo kyo n'okolaki n'okyerekereza. Kaakati waliwo omukyalo omulala yali mukamusajja w'ekittante Frank Gashumba gwe yakwana bw'amala omukwana omukwano ne gunoga omukazi n'alaba nga ekyokutta bba batwale ebyobugagga kye kisinga. Frank Gashumba wasaba omukazi omutwalo gwa $1 omukazi nakukwatirako 50,000 omaliriza omulimu n'osaba balance nga tonnamaliriza mulimu. Abazira kisa ne bagwa mu lukwolo ne babuusa omusajja n'anoba ate gwe olwagira n'omukazi ng'omaze okumubba ebyasigalawo n'ennyumba amakoogi mutunzizza naye n'omukyawa. Frank Gashumba we know everything. Wamubba 50,000 eza $, ng'olindirira balance. Akati mu kulindirira balance omusajja n'abagwamu omusajja n'anoba $5 za $, tewazizzayo n'otandika okugenda nga n'osula mu maka g'omusajja bwe wamala okubba ssente zonna ze wabba ku mukazi nga n'ennyumba bagitunze n'onoba. Omukazi oyo yakwewolera ssente eziwera mu bamanereeda ne mu mabanka ag'enjawulo ng'omusingo gwabibye bawe be yamulekera. Frank Gashumba olwamala otuukiriza by'oyagala n'omala okumubba n'ogwambala n'odduka n'otebenta tuba tubimanyi. Tubeera tubimanyi lwakusirika. Era Frank Gashumba wayinawo ekintu kye wali watandikawo ekyokwana abakazi abalinamu ku ssente ng'obabba ssente bwamala okukamiza ng'odduka. Abamu wabeewolangako bwe bakuleganga nnyo okubanja ng'obatiisatiisa obatuusaako obulabe. Eyo nayo yali bizinensi yo. Kasajja kakeera kwekuba perfume, kasajja kakeera kusala kyenyi ne kagenda ku street oba mabanka ag'ebbeeyi kakwanewo abawala oba abakazi abalinamu ku ssente n'ekigenderwa nga kyakubabba. Bwe kamala okubabba nga kadduka ate era bwe kakubba ne weebuusa n'ogezaako kaga nti mpa ssente zange nga kakutiisatiisa nti nno nze gw'osanyirako nga muvandimwe. Tuba tubimanyi, tubeera tubimanyi. Ate Frank Gashumba madde nsuubiza nti leero lwensembye okwogerako naye olw'obufunda bw'obudde kankome wano ate nenkya ngenda kutandikirako. Omanyi gw'olaga nti wapondoose wakooyi olutalo lwe watandika ffe tukyayagala olutalo gwe walutandise ffe tukyayagala ffe twagala ffe tetunnalumala olwaffe tetuggwa lutyo. Gw'otandika ekintu kyo nga ffe ate tulina okukimala. Weebale kutandika ffe tulina okumaliriza. Wadde olaga wadduse mu lutalo, mukulu wadde olaga wadduse mu lutalo, ffe tukyalulimu, ffe tukyayagala. Nkiddamu olutalo wadde olaga waludduseemu ffe tukyalulimu, nze nkyayagala.
ze bannaye Frank Gashumba gwe wanzikula feelings zange wampeeweeta ate mmaze okujja ate olunaku olwaleero olaga nti gwe okooyi nze nkyayagala nze sigwe kati wantinkuula nompeeweeta maze okufuna feeling ninnya ekitanda tyatenze nkooye mmaze nze nkyayagala mulekeraawo okuweeweeta abaana babannammwe ate bamala okufuna feeling mmwe ne mudduka ku kitanda nze nkyayagala gwe wampeeweesa todduka ku kitanda beerako baba twegadange tomanyi kintu kyewalumbi beera ku kitanda twegadange si gwe alina okumala ebintu bino gwe watukwanye gwe watuweeweese feeling tuzifunye tumaze okujja atodduka nze njidde weebale kumpeeweeta togenda kuva ku kitanda kye bayita ebivumo twetwale weebale kumpeeweeta wamalito boss muganda wange nsanyusa okukulabako oyo Frank Gashumba olutalo lumunyiye kakati atadduka kyokka nga ate ye yatutinkudde ye yatuweeweese n'atuleeta feelings ne tulinnya ekitanda alekale essaawa eno akulaga nti ye amaliriza nze nkyayagala gwe wantankudde nze nkyayagala weebale nnyo weebali eddala kuzuukusa busimu bwange nze ndi ku kitanda mukulu nkyakwagala mu kisaawe twetwale twegadange tomanyi kyewalumbye fere tupowa fe olutalo kasatu gani tuluyingidde tulwawo okuluyingira nawe tugamba nti tuluyingidde luba lulina kusooka kuggwa Frank Gashumba tomanyi kintu kyewalumbye era n'olunaku olw'enkya kuggwe kwennaabira amaaso n'olunaku olw'enkya kuggwe kwennanaabira amaaso paka nga nze ngambye ndi kati nkooye nzawo nga mbivaamu naye sinnakoowa nkyalina amaanyi kati gwogamba otya nti obivuddemu ffe twakulekera eddembe lyammwe mutandike ng'entalo naye ffero tutamaliriza temulina moral authority temulina moral authority erumaliriza olulala bw'obanga owakula olutalo luwakulenga ku bantu bemwenkana si ffe abanuupu si ku pulezidenti waffe Kyagulanyi ate NRM ne bajja baba basiru mwattu ne bajja babeerera ddala abajega abawumba tuutu Gashumba mwamuleesenga eppeesa lyammwe erisinga okeeza otya eppeesa lyo erisinga ku fulonta okeeza otya eppeesa lyo erisinga ku fulonta kakati bwe tumaze oddikuba ogenda kuleeta ani ono Gashumba nengenda mukutukirako nnyo wammanyi bwe mmala omusaanyaawo tewali gwe bagenda kuleeta n'ogu envunza bwe neeba eddusa ni kagina kyakagenda okujja nti kalumbi baleese omusajja bwe bagamba nti yasinga okuvuma bwe mmala omukba omutwe nengubeta ani addako musimbe layini ono nkyamuvuga bwe mumaliriza omuziika kuba ye tumaze omutta kati bwe tumaliriza okuziika nga mutegeka omusika addako mu layini gwe nninze nze yeekolera itongwa pozi baganda bange ne bannyinaze abakasonderako ku mwana waffe yakava mu kkomera gwe bayita Ismail Kakooza twateekawo enteekateeka emugulira emusonderayo ku piki kubanga si kyabuvunaanyizibwa gulira mwana oyo mmere oba mupangisiza nnyumba tumuwe eddobo oba tumutungire ensawo yeegirengamu ssente ze dhaani okukwatanga mu nsawo zaffe tumuwe ssente tumutungire ensawo eyiye yeegirengamu ssente ze kwe kuleeta ekiteeso tumufunire ennimiro mwagenda okufuna emmere ey'okulabirira abantu be maama we bato be n'abalala so mu budde buno njagala okubategeeza nti akasente ke mwakasondawo aka pikipiki tulinawo $1,000,000 waliwo $1,000,000 badde nsanga tukyali ku live eno baganda bange mwenna abasonda twebaza naye omulimu gwo gukyali munene badde nsaba buli alina kyayina akiteekeko mu ddakiika 4 namba kanji baterewo mu ddakiika 4 tusondeko kye tusobodde mu budde buno nina akakadde kamu $1,000,000 badde nsaba 0774 0701 74 88
8 bannange buli alina kasobodde kateekeko kubanga bano abaana bakola omulimu munene badde nsaba alina kootaddeko kateekeko enamba yiino eri 0701 7488 0701748828 konna koosobodde abaana muganda nga agambye agera kuteekako emitwalo 3 ninawo akakadde kamu mu emitwalo 3 naye mbadde nsaba obulamu bw'abannankyukakyuka tubwekyusize tewali agenda bubakyusiza Mother ya semanda nsenso okulaba naye mbadde nsaba buli alina koosobodde kateekeko mu ddakiika zino 3 waakiri nveewo nga nina ate keŋŋenda okugattako mbadde nsaba busabi banywanyi tuweereza tuli bajjasa bakozesa ebigambo mbadde nsaba baganda bange inainakoinawo kefiirize otekeko nina akakadde kamu mu emitwalo 3 naye mu wiiki emu mbadde njagala kugula booda ab'oku the flashlight ennamba eri 0701 748828 kayabula agambye ataddeko omutwalo kangulinde wano muganda wange nawe akakadde kamu mu emitwalo 3 kubanga omwana oyo gwe mwalaba esigi lewesi rubongoya gwe yapostinga nga ekibiina kyakamununula mu mannyo g'omumpembe munaku ziringa 3 emabega Ismail Kakooza nemuleetako wano juzi netusondawo akakadde kamu mu emitwalo 8 okuva olwo badde nnyongeddeko ezo ssente nempezaawo kamu 3 naye nga twetaaga obusente obuwerako kale ne bwe kinaaba kigaanye nga tugula ekozeeko eriddeko atilisiti eriddeko eba ya bukadde 3 naye nange omulimu guntuddemu baganda bange omulimu guntuddemu namusuubiza nti bannankyukakyuka be bajja okuyamba abaana bano tulina okubanywerezaawo wano badde nsaba tubayambe ennamba eri 0701 748828 bannange badde nsaba luno lwoya lwa mu nnyindo suka agambye alinawo 6 ku mande mpeerezaako ku MTN yange awo boogirina ya nyina ennamba eya MTN nterekantereke aitawa teekako MTN namba awo teekako MTN teekako MTN waliwo anatereddeko ogumu 10 bannange tweyanziza nnyo tweyanze mpeerezako MTN yange eba ntereke aitawa teekawo MTN yangu wataata eri 0773 0773 157 175 I think ereeta Abdul kikomeko bayiyo mudini bayiyo tesigiteekako nnyo birowoozo sigiteekako nnyo birowoozo bannange naye nga Hamza Imran mba ngenda gikuweereza buli agambye MTN namba ngenda gikuweereza mu inbox waliwo ateereddeko 5 tweyanziza nnyo tweyanzeege bannange mbadde nsaba waakiri ŋŋende tweyanziza Kat Brian mbadde nsaba waakiri ŋŋende okuvaako nga tukunukkiriza obukadde obubiri nga tukunukkiriza obukadde obubiri kale essaawa ntwakafuna emitwalo 6 mbadde nsaba mu ddakiika 3 zino buli alina kyosobodde bannange ensayo obusalinga mmenye ku mavi luno lwoya lwa mu nnyindo bano be baganda baffe be batubeereramu be batuuka ffe tutasobola kutuuka mbadde mbasaba buli alina kwosobodde nsabisiza mpise mu mutima gwakusaba siragidde live eno eyaleero yakavaako emitwalo 6 gyokka bannange mbadde nsaba nakintu agambye nkyagala tuteerako emitwalo 2 tweyanziza nnyo mukwano tweyanzeege mbadde nsaba wakiri live yaleero tugiveeko nga tufunyeewo ne bwe giba emitwalo 3 tumanye nti akakamu 6 weekali mu wiiki emu bannange kibenga kiwedde ennamba eri 0701 748828 0701 748828 omwana amaze mu kkomera omwaka mulamba n'emyezi 4
amaze mu kkomera omwaka mulamba n'emyezi ena bamukwata atimba ebifaananyi bya pulezidenti kana akalimu nga abagamba nti oye numpu ku ntikko ffe tulina okukakola n'ekibiina kikole ku birala abasibe bakyali bangi abasibe bannange bakyali bangi n'ekibiina kikola ku balala kali naffe tukole guno omulimu naffe tukole guno omulimu asukka munnange tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo wano Sharifu agambye byayogedde byonna lwaki basharifu abali embizi tebaba na magezi mbizi omusiraamu oli etya embizi wamma baganda bange badde nsaba tugenda okuva ku live eno bannange buli omu teekako nekyosobodde bannange nsaba buli omu teekako kyosobodde kyonna kyosobodde bannange waliwo akakadde kamu mu emitwalo 3 kati olwaleero lwongeddeko 6 ke kamu 36 batte nkusaba mukanda wange omutima omulungi yamba omulwanyi waffe tumugulire piki ffe tetugasoba mulabirira nze sirina lusuku mwengenda mumutemeranga mmere sirina ssente za kumupangisiza hajjala tweyanziza sirina ssente za kumupangisiza habula naye tumufunire ennimiro ye ajjemu ssente z'okulya n'ez'okwepangisiza n'ez'okwerabirya n'abantu be bo baasalawo kulumba nalo ali ku fronta naffe tubabeererengamu wabaawo emiwunyu bwe mubeereramu abaana nga bano nange nfuna essuubi nti bwe zirinsanga mulimbeererawo ne bwe ndifa abaana bange muli bawanga ku kiwogo era nnwana ekyo nkimanyi ti ne bwe nfa abaana bange mujja bbawanga ku kiwogo naye munnange munaaba bamutya ekiwogo omuntu gwembagaye nti abadde mu kkomera mumumya ekiwogo badde nsaba baganda bange buli alina kyozobodde kiteekeko nsabye busabi amenye ne ku mavi nsabye busabi munyambe buyambi omulimu guno gwenneeyama munene naye ate nkimanyi gusoboka badde nsaba nzekali kansirike eddakiika zange 2 wano yonna kyosobodde akasukali akutte taba mutiitizi buli alina kyasobodde amuteereko Jose Sempiira agambye asindise emitwalo 10 kwa Audi Remiti kanjirindeko gituuke mwana wa ssebo mitwalo 10 oba otukoledde olwo tuba tusenvulidde ddala nno mitwalo 10 oba okoze omulimu munene batusenvudde anjirinde wanasivaano nga akameseji tekannatuuka kwebazaako muganda wange nga n'abalala mutujamba muteeketeekeko tuyambe bambi mutuyambe ngenda bayimbirira Mama Danira agambye naye kamuweeyo omutwalo barakallahu fiikum Summi Salimu agambye asindise emitwalo 3 kanzirinde wano sinaziraba kameseji temunnakawulira yambe bambi omwana ono Mapu Media agambye muyambe naye muyambe omwana ono aliwo wano atusindikidde ow'emitwalo 10 Jose gituuse bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege waliwo nange tojja funa yadde 2 ate nkugambye kati nnina kamwana mu 6 ate ogaawo ti anti sijja funa yadde emitwalo 2 abanaku n'okweswida bannange Jose tweyanziza nnyo tweyanzeege kati tulina kakadde kamu mu emitwalo 46 badde nsaba alina kyolinawo kisindike kaninde leero bwe mpezaayo akamu enkaaga nga ngenda kale bwe mpya bwerigaana bwe ndifuna sekendi handi n'enjimuwa naye nga nnamu ng'ate naye simuleetedde kizibu ku luguudo aliwo anatusindikidde omutwalo tweyanziza nnyo tweyanzeege muganda wange tulina kamwana mu 7 tubuzaayo mmeka nve wano tubuzaayo emitwalo 13 leero eno ngivaako nga mpezezza mu ggwanika lyange akakadde kamu mu emitwalo 7
British citizen ngambye zize nzisange wa selector. Lwaki nzisange wa selector? Lwaki emmere gy'oyagala okumpa nginona wa selector nga naawe omumanyi osobola oggimpa? Mwannyina zeddanira munnange sente zituuse, tweyanzizza nnyo. Tweyanzidde, barakallahu fiikum, wakitiibwa Allah akuddizeewo, oba Yesu Kristo akuddizeewo. Banaye munfunire emitwalo 13 nve ku live eno. Ngende nga ninawo akakadde kamu, tekabamu emitwalo 6, kati tulinawo kamwana mu 7. Tutuuzayo 13, wakiri envewo n'akamu 6. Ebambye owakabikkinja agaika atutereka 7. Barakallahu fiikum. Ganda nange nsaba wekitiibwa Allah akuddizeewo. Lwoya lwa mu nnyindo tulina kulwejja ffekka. Togenda kutwalira neiba mwana wo nti omwana wange muwe emmere ng'ate naawe akulaba okola. Ate bwe batuufere tutaabe Museveni yanaabawe abasiba ayagala obbatta, atabaagalirako ddala abatwala ng'abalabi. Ennamba eri 0701748828. Ku flashlight nkyaliko ab'oku the flashlight. Ennamba eri 0701748828 ereeta Abdul Kikomeko. Munnyumirwe naye ng'ate n'abalwanyi bafiiriddwako, baana abaze mu kkomera emyaka mulamba n'emyezi 4. Kibiina kyakoze ogwakyo nekimutugirawo nekimuwaayo ne ku kasente ak'okulyako. Kati ate waliyo abaana abala bangi. Kati naffe ate tutandikiraawo. Bannange naffe tutandikiraawo. Omwana tumugulire piki. Bannange ne bwe n'aba ya sekendiyani nze era bwe nalanga eddimu linnyinze erya miliyoni 6 n'amagamba tulinawo obusatu tugende tugule ekozeeko. Wamala agambye ajja tusindikirayo oluvannyuma insha Allah. Barakallahu fiikum. Bannange nsabye busabi. Ndi wano kati eddakiika 2 ngenda. Temudduka ku live baganda bange olw'okuba njogedde ku ssente eky'okuyamba omwana. Bambi mumuyambe. Mutamuyamba ani anaayamba? Nze nninawo kati akakadde kamu mu emitwalo 47. Naye ng'ate temwerabira. Frank Gashumba lukyakoya. Tebinnaggwa. Kabaaya kuluku kwagambye nnindeko ezize zijja kanzirinde taata. Ennamba kyagu eri 0701 74 88 28. 0701 74 88 28. Ereeta Abdul Kikomeko. Aisha Semu agambye Airtel ejani. Aisha Semu ngenda kugwa mu kabox nkuteeremu MTN. Bana MTN yange sigimanyi kuba sigikozesa. Sigimanyi kuba sigikozesa. Waliwo atteereddeko omutwalo. Bannange tweyanziza nnyo, tweyanzeege. Lucy Nakitto munnange, it is Airtel network. Lucy Nakitambuze eba network ki? Airtel network maama. 0701 74 8828. Airtel ejanye sendi weevu. Bana Map Media tweyanziza tuteereddeko omutwalo. Kansokemba anti Airtel eganye kambaterewo MTN. Lwenda nsanvu mwemu 757 0773 971 757. Ereeta Abdul Kikomeko. Kanjipiningewo MTN bannange. MTN kanjipiningewo yino MTN. MTN yeyo gyempininzeewo. Bana MTN yeyo gyetupininzeewo ereeta Abdul Kikomeko elastil 0773 971 757 MTN 0773 971 757 ereeta Abdul Kikomeko. Namayanja Christine yeyo. Ku Airtel waliwo atuweereza ena 3 bannange tweyanziza. Baga nti MTN eganye
eya MTN eya Airtel teke ku MTN bannange tweyanza Harriet Katumba yatusindikidde ne 3 waliwo wano mwannyina zaagaye bannange amusoli amuleeti sente tusonda zaaki munnange waliwo comrade waffe Harriet munna Julius eyavudde mu kkomera amazeeyo omwaka mulamba n'emyezi 4 yali avuga boda naye boda ye baagitwala tetugimanyiiko mayitire tumufunire omulimu nabo tubalage ntubazaamu amaanyi mwaka mulamba ng'oli mu kkomera kyagukka mbuuziza vyusinga emmane kyagukka gyena gino 3 gyendabye mu kwano njirabye ene 3 Airtel eri 0701 748828 0704 74 88 28 MTN eri 0773 971 755 zonna zireeta Abdul Kikomeko waliwo agambye emitwalo 5 gijja mu mannya ga aine byona Innocent aine munnange tweyanziza Lucy Nakita agambye atusindikidde emitwalo 13 katugirinde maama siba wano ndikubbira akakajjibbira kyagumbadde sinaziraba naye we zituuka ngenda zoogera mukama wange naye tweyanziza nnyo tweyanze ebyo byonna tweyanziza nnyo ab'oku flashlight bannange nga mpeereza nze saagala muyambe nze muyambe omwana ono comrade waffe mwebale mwenna bannange abawaddeyo nninda za mami wange Nakitto yani Nakitto mami Nakitto kanzirinde kyagu tweyanziza nnyo muganda wange tweyanze gye mama waffe Lucy Nakitto kaninda akameseji ko wano bannange naye nga tweyanziza byonna tewali kyakuwa balwanyi baana baaguma emitima baakaluba sente bazibayitidde bazigaana tubabeeremu mukama wajja akuddizeewo mamange omulungi Nakitto ninde wano ka meseji zaate nziruke ngende waffe butambala ku nkuzi ankalinde saagala kuvaako nga sinnakwebaza mami Nakitto saagala kuvaako nga sinnakwebaza alwano Fauzi Abdallah agambye atusindikidde 10,000 ngenda okuba akakule wano nga zituuse sinnaziraba nindeko katono mitwalo 5 eza kyagu zituuse alwana agambye atusindikidde 10,000 zo sinnaziraba neza mama Lucy tezinnatuuka maybe sendi weevu yekyaliko obuzibu ekyagu tweyanziza muganda wange akameseji ko gwe nkalabye akameseji ko nkalabye ati ninda ka Fauzi Abdallah takamama Nakitto naye era bwe nnaabulaba mwenna ngenda kuba ategeeza ani ono ankubye enkata mitwalo 2 ani atukubye enkata Kabaali akulutu agambye agenda tuteerako emitwalo 10 sinnaziraba waliwo atukubye enkata ya mitwalo 2 la hawula ani akinkoze ani ono agenda okunzirisa bannange tweyanziza nnyo banywanyi nsaba owekitiibwa Allah abasinga okwagala ate njagala nnyo nsooka enveeko nga bajjanda bange owe10 n'owe10 nga mumaze okuzifuna mbeebazeeko sinnazifuna go ge mazima naye sinnazifuna aleka nkwate mwene eddakiika emu ne mami Nakitto sente zo zituuse barakallahu fiikum baganda bange kakati tusinkana olunaku olw'enkya Gashumba mami Nakitto bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege Aisha agambye sendi weevu ekyagaanyi bannange tweyanziza nnyo tweyanzeege tweyanzeege barakallahu fiikum tusinkana olundi ate